kandi nanye owabatahamu kandi ahashahezi kusia ashahina kutabarisya izo bari yanyuma ziro kubanza ibare munonga na munonga imwe abo rurembo rwa Mbarara izo beri rusibiri bize munonga kandi tubasima abo kwakira abagenyi bebitinisa kandi bakargaga gaturugamo bakagenda kandi tukagumiza mu tukora indijo mirimo yitu mwebare abanyankore mwebare kugira ifubo kandi kwakira abagenyi mutabateganise twagira umugishizo beri kwakira RDC kandi RCC yes rurembo rwa Mbarara orwa it is the same okay rurembo rwa Mbarara orwa Matemba I think orwa Matemba Mbarara City North City Division kandi tuyakuba tugamba ahashonga zitara zimwe na zimwe here and there twakwakira sebo I will allow you to speak in Luganda ubonye ububa oyingiza munakazungu wikigana na wotekemu atebotekamu n'olusoga lwene olusoga bene kode bananga abasoga kode abali kutubona ku TV Sky TV mbala mwisa ino twabashira emanyega ngenzo Robert Kanusu mujja kunsonyiwa kuba nti olunyankole lukyabulamu alisagala kubonona chobola banegendereza nchayiga mpola nsobola okutandika okulwogeranga njogero olutuufu lwennyini Robert Kanusu nga banyanjudde nkolanga deputy RCC wa Mbarara City Northern Division ndi musanyufu nnyo okuba nti ate tukomyewo wano kwongera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye abanambalala mbebaza mwebala okukuuma emirembe mwebala okubeera abasajja abakozi omusana gwase mungi naye era mbasanga mukola mulaga ekifaananyi ekirungi nti ekibuga kino mukyagala nnyo mwagala nnyo eggwanga lyammwe era ekyo tukyebaza nnyo njagala n'okwongera okwebaza ab'ebyokwerinda byaffe olw'okuba nti bateekayo nnyo amaanyi batabanyi bammwe bawala bammwe abali mu poliisi abali mu magye bagezaako okulaba nti bateekawo embeera ennungi okulaba nti obutebenkevu bubeerawo kisobozese mmwe okukola emirimu mu kibuga nga tewali abatataaganya okusingira ddala tubadde n'obubbi bungi mu communities twongeddemu obukodyo mu community policing twongeddemu okunyweza n'okusomesa abantu baffe okuba sensitizinga n'okulaba nti poliisi bwe baba bakutte nga bali mu bikolwa ebikyamu bagenda mu kooti ne bakolwako ng'amateeka bwe galagira tubeebaza nnyo naye okusingira ddala njagala kwebaza abavubuka bagezezaako kati okubeera abayiiya bw'oba ntambula mu bibuga mu bikuubo eyo yonna atleast obasanga nga balina kye bali kukola basobodde okuvaayo okutandika okweyiyiza emirimu egyabwe kubanga gavumenti job tezimala naye bakozeseza amagezi muli kukozesa okuyiiya kwammwe ne musobola okweyimirizaawo ate obulimu obwo bwe mukola obutonotono obwo bwe businga okuvaamu omusolo omungi informal sector oguyimirizaawo economy yaffe mu musupportinga budget yaffe era nanze nga RDC n'ekitundu kino ngezaako okulaba nti buli wonna project ya government weri njirondoola bulungi mu kitundu kyange kya Northern Division okulaba nti emirimu gikolebwa yadde n'oluusi wabeerawo ekyetaagisa nengendako ne mu South nga luli twali tuggulawo ekibiina ku Nyamityobola Primary School waliwo classroom block yali nkadde nnyo yazimbibwa mu myaka gy'ataano eyo naye roof yali erikinga ng'etonya naye meya ne council ne basalawo ne baddamu okugisereka obupya then tuvaayo ne tugenda Muslim Ruti Primary School Mami Jomo Mugabiji yasomera meya waffe w'ekibuga kya South ne tuteekayo nayo baite balina toilets ennyungi ate mumanyi nti amasomero g'obusiraamu geetaaga okubeera n'amazzi geetaaga okubeera ne abakyamirwako nga wayonjo kubanga eddiini yaabwe ekwatagana nnyo n'obuyonjo so tubeebaza aba council ya South okuba nti ekyo nakyo mwakikola naye Nyahanga Primary School ebibiina byali tebifaanana bulungi ng'ebyekibuga birimu enfuufu ne bazimbayo ekizimbe kirambe kiriko classroom blocks nakyo twakironkinga mbeebaza nnyo era Northern Division ate yo eyongedde ate okukola ebyenjawulo bingi nnyo okugeza bazimbye office block teri permanent nnyo naye ng'ate teri temporary naye bazimbye okuba nti abakozi ba division bonna babeerako ne we batuula kubanga zino site zikyali mpya government enaba kuziwa full operationalization powers etteeka eriteekawo eritandikisa ezisobozesa citizen okutambula terinaba kutalibwawo bulungi zikyakola citizen empya
they are still working as local governments, meaning little change has come yet. Tezina budget entongole nti kati cities nonga ezatekebwawo nga Kampala Bwest Authority balina budget yenjawulo balina enkole yenjawulo eyawukanako ne districts naye ffe kati abali mu divisions bakyakola abali mu cities n'empya bakyakola nga local governments enkadde with no change in the budget, no change in consideration of appropriation of funds. Ekiziretedde okuba nti abakozi kati bamaze okuwandiikibwa bangi tebalina we batuula ebikozesebwa bikyali bitono especially equipments and better lot of logistics okusobola okukola emirimu gyabwe obulungi. So Northern Division twebaza Mayor Kyabwiso okuzimbawo a block yadde si amaanyi nnyo nti yakalina naye at least abakozi basobola okutuula abayonjo n'asobola okuteekawo fayiro ze n'asobola okukola emirimu especially mu time eno nga tulikola projects nga parish development model okufollowing up emyoga okufollowing up youth livelihood program banga byonna bikyaliwo those program ezaali ez'abavubuka tukyavunaanyizibwa okulaba nti esente ezaateekebwa mu projects ezo zirondoolwa obulungi ziveeyo ziddemu ate okugabirwa tiimu endala nabo bongere okubifunamu. So kibadde difficult okukola emirimu egyo nga tebalina we batuula bulungi era kyekizibu ekiri ne Southern Division wali squeezed abakozi abasinga tebalina we batuula basharinga entebe ne tables nti vaayo okonanga embeereko ne byempandiika. So olaba nti tukyetaagisa omulimu omunene ogw'okukola naye Northern etambuddeko tumanyi nke n'abannaffe aba South nabo bali kusenvula naye tujja kukwongera okusaba gavumenti okulobinga okulaba nti cities zino zibeera well defined. Minisita waffe Magezi ayongera okulaba nti etteeka erifuga cities n'empya liteekebwa mu nkola zisobole okukola obulungi ffenna tuzeeyagaliremu era zikyuse n'ebitundu byaffe ng'ekigendera bwe kyali oluberyeberye. Nosera aho niho tuza kwihira ezimwe ensonga ezituza kuganiraho omurego wa Sky TV kuba nogamba narebamu ebintu nka bina. Our Constitution 203 establishes the office of RDC and gives it different nezihereza emirimo etali emwe n'emwe kandi Local Government Act eteeka omukora emirimo ejo. National Security Council Act ebahereza omurimo okukureza ebintu bya security ebyokwelinda mu kitundu agandi mateeka nago gija gabagambaho here and there where Auditor General's Act nayo nebagambaho kumusheme kuba monitoringa ebintu by'esente za gavumenti okuzi kukora. Mbwene nyenda kugamba ebintu bire bwagamba ekyokubanza Kanushoti, these cities were established by a Local Government Act. Konka zo zayetenga abebembezi bazo bayiha Local Government bayeta KCCA Act. KCC, for example, kechigambo Lord Mayor, ni promo Road wa Mbarara na yeta Lord Mayor. But the Local Government Act does not provide for that. No. Mayor was city division. The Local Government Act still provides him and chairman wa RCC wa division, chairman wa division of a city. A city division is equivalent to a constituency, not a municipality. No, a state division is equivalent to a municipality. Is equivalent to a municipality? Yes. Okay. A district, in other words. Okay. So mbwenu habwenchi mwenu mtekateka ngu msheme kubanu mwingana na Kampala. Chakabiri wanogamba isenteze myoga. Na ninyenda ngo tutema temeremu myoga na naba youth na projects says yom North Division. Where you feel you know those where those projects are and the parish development model. Habokuba I'm aware that each year each ward shall be given 100 million. Yeah. Meaning that by the end of one Kisanja of 5 years, it will be 5 years times 100 million. Yes. Those are $500 million. Yes. So what do we expect on Biaromo so far is ashchireho zirihunz kwarachi so that tugire amasko
kugira ngo hine ekizikuza kutamba miliyoni 5 sente nke zaza omukyaro zikazo mu business konkana bwite sente nyingi bazikwata kubi abo kwa miliyoni 5 nzikora obugenyi bw'omuntu just bwa birthday so it's miliyoni 5 na it's not a lot of money so it depends bazo tematemere omuriyebe binakubuza obuzize ebintu bingi mu nsonga emu naye ekintu kiri kimu nti byonna gavumenti eri kubikola bino okulaba nti ekendeza ku gap ey'abantu abagagga ennyo n'abantu abaava ennyo tusobole okusenvula bano abaava ennyo basobole okuyingirako mu middle income kyekigendererwa nti omuntu oba oyagala atandika okubeera omugagga oba afuuka omugagga then alina okubeera olina okumuteekateeka habits behaviors atandika okweyisa ng'omugagga then ajja kubeera omugagga kati gavumenti esalawo okutandika financial inclusion especially under PDM abantu bamanyimu ekintu kimu nti PDM egaba sente eri abantu abaavu naye nga parish development model erimu pillars 7 kweyimiridde ebimu nga gavumenti eri supposed okubikola n'okubiteekawo ebimu fe private sector for n'okweyamba bennyini ebimu community driven issues have to be progressed under PDM okugeza parish development model mulimu pillar esooka production value addition ebyo bintu bikulu nnyo mu pillar number 1 nti production erina okuva mu private sector abantu bennyini balina okweteeka okuba ignited okutandika okuyiiya n'okugaziya emirimu gye bakola and nze mbadde nsomesa abantu bonna bensinkanya ab'emyoga nti totandika mulimu gw'otomanyi just think itereeza ogwo gwennyini gw'obadde okola era gw'omanyi obulungi bw'oba ofunye akakadde ka PDM obadde muwavu kola emirimu gy'obadde okola gw'oba otereeza bw'oba oteeka capital then bonna ogutereeza obulungi ne gutandika okusenvula then you may think about diversifying and adding on another business naye tojja kufuna sente za PDM obadde okola emirimu egy'okutunda katugeze ng'olina omudaala kola n'olya market oba ogenda n'okimekola n'olya n'otundira enakateete n'otundira biharwe n'otundira muluti oba lw'ebikoona kati bw'oba ofunye akakadde si sente nyingi naye ate si ntono kidipendinga bw'oba oteeseemu sente ezo then teeka mu business gy'obadde okola oginyirize bulungi oba omudaala tewabadde wayonjo nga tolina kimeeza kimala tereeza ekimeeza teekako ebintu nga bisikiriza omuguzi okukola emirimu gye then bw'enda atandika okusenvula n'etambula bulungi maybe after 2 years you can now diversify and add on another business oba ogaziye business yeyo yennyini kyekisintu ekikulu ennyo kati abantu bafuna sente waliwo excitement nti wazifuna ayagala atandika ekipira ngamba kati ngenda kutandika bbaala obadde osuubula groceries wafunye akakadde kati oyagala kutandika ebbaala byetera okufunamu obuzibu bungi so twagala production yene ebeere nga esinziirira ddala ku muntu omulimu gw'abadde akola mbadde mulimi mbadde nnunda ente mbadde nnunda embuzi mbadde nkola nadde nnunda empunu ebyo tereeza just make your business move on well cleaning esobole okusenvuza production yeyongere mu bungi then when production is high esikiriza manufacturer okuyinjirawo for value addition naye tojja kuzimba factory ng'etereeza ebibala naye ng'ebibala abantu tebiriiwo ojja kuzimba factory one season ekoleko ate emyezi emirala ogiggale nga terina raw materials to use so ebeere nga okoze loss capital ena gw'oteeseemu atudde awo kubanga tolina raw materials so kiba kikosa value addition so entandikwa yennyini is what production increasing production ebeere mu bungi then out of that bounty harvests nebivaamu kisobozese industry okuyinjirawo ekyokubiri mulimu issues to do with infrastructure development ebya government okuzimba enguudo kyoyogeddeko government erina okukola obuvunaanyizibwa obwayo okulaba nti ebyamaguzi bitambulira ku infrastructure omuli enguudo omuli communication abantu wabanjagala okumarketinga ebintu byange tuli mu digital osobola okuba esimu n'obuuza bannaye emiyembe gyatuuse bannaye abali ekaseesa obumonde kati season omuceere abalimu omuceere is it okay nogamba kati kangende n'emmotoka yange ntandika okushoppinga because the harvest are due ebyo byonna government ate ennyo infrastructure development is a side largely of government and has done its job
eterezeza at least enguudo ziri passable ezisinga obungi eziri main eziconnectingira ddala for business. Challenges on the community roads local governments bezi supposed okolako connectinga wano na wali ebyomu byalo ebyo wali challenge naye nga ate nabo bagezezaako okuba nti at least under the decentralization councils zituula ne zisalawo wa we bateeka amaanyi for what reason bagezezaako. Then waliwo issue ya marketing. Bino byonna bimanyiza okubeerawo. The road infrastructure after production and value addition, infrastructure is wanted okulaba nti ebintu bitambula naye bitambula nga biragawa to the market. Kati market okuzimba obutale, government yazimbye obutale buno bw'amatiipu obunene olaba Mbarara Central Market, Masaka Central Market, Hoima ebwo bunene buzimbiddwa okulaba nti at least n'omuguzi atuuka awantu nga wayonjo wasobola okushoppinga ekintu n'akirya nga talina kyeyekekamu. Kati obutale obwa wansi is community marketing. Waliwo ebintu byosobola okutunda nga within yourselves musobola benyini okwekolamu akatale katugeze mukozo muli balunzi aba enjushi mukola obwoshi. Kati obwoshi obwo can you develop capacity within your community? Musobola n'okunywa ebidomole 10 ku kyalo mwero sage emu kubanga mutegedde omugaso gwa obwoshi, how it helps omubiri gw'abantu n'okendeza consumption of raw sugar. Byonna biyambako n'okulaba nti omuli w'amasomero waliwo bano abaana bafuna okukolola balina ki kati kamu ate value addition kiyitirira bweba bitandise okubeera mu bungi then now nga tuleetawo industry batandika okupurifyinga ane into perfumes and other things kiba kikola. Then waliwo information sharing as another pillar in the PDM. Mindset change n'abantu engeri gye balowoozaamu okuba nti mutandika okulowooza mu ngeri empya. Tuyigirizeeko ka mindset change kubanga abamu bakamanyi balowooza mindset change. Mindset change kirowooza kitegeeza okujja abantu omu ndowooza y'ebibiina ebirala balowooze ku NRM. But interpreting in a political way. Balowooze ku no. Kubanga abalabwe babatusomesa mindset change bagisomesa ne basinziira mu biseera eby'obote abantu bakola bati mu biseera ebya mini olaba mini yakola bwati. No, mindset change is a broader concept. Nti obulamu buli kaseera abasoga tugamba nti amagezi ebigere gye bijja buli gyotambulira n'amagezi gatambulira buli lunaku olaba ebipya. There's a revolution every day in human life. So bwabanga okyusizza mindset ebiteekateekwa hibirire ebigere niho bikyera. Yes, but at global level kiraga nti tuli kusenvula mu ngeri emu nga n'abantu abalala bali kusenvula. Mindset change osobola okukyusamu mu ndowoozayo otandike okulowooza mu ndowooza eri kutambula n'omulembe nga bwe gutambula. That's what it is. Mindset change, not about politics alone. It's about the economic life, it's about the social life. Nti edda abantu besibanga amaliba ne batambula banga tebalina ngoye kati engoye zajja. Do you have to put on the hides and skins anymore? Mindset change it's inherent. It's inherent. Yes. Kugira ngu abantu kwarabe umwana yabire namanya nkwa kweza university degree naza kushoma naza kutekwa kukora umurimo gwa government. Kunkatwiya n'umurimo gundo gukwekoresa takayikoresa. Kugira ngu abantu bakabine that's a colonial mentality. White collar jobs. Abantu bakabine mindset kugira ngu ubwiga buryo mutawuni kunkano ushanga umutawuni umucyaro hariyo umuntu nabasozo umucyaro akore atunge. That would be the mindset. Ochogedde bulungi no kimalayo naye kati now under PDM bwe tusomesa PDM tulowoozesa abantu okutandika okulowooza in a commercial way. Abantu okutandika okulowooza ng'aba na business. Like for example, nze tulogamba abantu nti mu kibuga time is money. Time is money. Buli lwamala obudde ng'oli mu kibuga notalowooza ku ngeri gy'oli kuyingizaamu tegeera nti enkya biiro egenda kuyingira ku account yo
bakusaba amazzi biru y'amazzi national water kubanga bagakozeseza waliwo omuntu atagenda mutoyi buli lunaku waliwo omuntu atanywa amazzi buli lunaku waliwo omuntu atakozesa amazzi mu kwoza okufumba n'ebirala. So if you are using those things then it means every minute in should be no kubeerawo output ng'eyingiza ki sente. That's another mindset. Waliwo abantu abakyalowooza nti Mbarara yafuuka city naye it is still business as usual. Tamanyi nti n'ennyumba yennyini gye wazimba mu town ogenda kugisasulira omusolo. Oba obadde ng'olina kabbala wali otuna kabbala nga kali eyo kati omusolo gweyongeramu kubanga wayingira mu city. Waliwo ne town agent ng'omulimu gwe kulabirira kulaba nti ebintu bino bitambula. Waliwo atakijjukira nti okuzimba kati mu kibuga olina okufuna plan from the physical planning department ya city. Luli wali ozimba osimato nga bw'oyagala ozimba efumbiro mu compound yo nga bw'oyagala olwaleero n'okutema omuti mu compound yo olina okufuna permission from the environment office of the city. So that's mindset changing. Now kati under parish development model wealth creation kyetaagisa abantu okutandika okulowooza nga balowooza mu ngeri ya business. Nfuniramu wa buli kyenkola olina okwebuuza akabuuzo nfuniramu wa because everything you are doing comes at a cost. Waliwo kyoli kuteekamu so buli kyobanga oli kuteekamu olina okukolerera ng'okolerera amagoba okubeerawo. So ebintu bingi ebiri mu mindset ebiri mu parish development model bituyambira ddala naye kyemanyi nti Mbarara city buli saako yafuna sente zaayo emiliyoni 100 buli muluka sente zaatuuka weziri ddala financial year katuli mu 2023-2024 zigenda kujja ate the same amount of money era tuzinvesting mu bantu government ngeri kuteeka mu bantu esente erigezaako okulaba nti at least we fight poverty. Kankuwe example after World War II waliwo ensi gye bayita Bangladesh yali nsi njavu nnyo yali yakosebwa mu ntalo ezo abantu nga baavu. It was pure third world. Naye netandikawo foundation gye bayita the Bangladesh Rehabilitation Committee oluvannyuma nefuka Bangladesh Rural Development Banking System ogiraba gye bayita BRAC. Olwaleero BRAC is the biggest community development banking system which is given as a role model in the whole world. Now in Uganda abantu bafu basanga bamanyi balina banka gye bayita BRAC. Wabuuza BRAC mugimanyi gye yava tebakimanyi bagamba ffe tuwa sente bava mu tawuni eyo Mbarara kati abali rural rehabilitation development banking system. It's something big, a very big concept designed by the government of Bangladesh okujja abantu mu bwavu. Era kyakola nti ofuna sente mwekola muka group nga bwe mwemanyi cluster yammwe ne mufuna sente ne babawola ne mukola emirimu buli muntu n'akola omulimu gwe in informal sector naye nga mu meetinga ne muziza sente ne muzikomyawo ne musoloza ate abamu ne bazifuna nabo ne bakozesa like that bozaamu bakwita kwozaamu mwozaamu nozaayo oyozaamu nofuna capital nozaayo at a small interest rate. And this banking system was introduced here by the First Lady, Mama Janet Museveni, from Bangladesh. The banji member didn't tumble na bonga ngenda China, nga bagenda Bangladesh, manyi basoka ne bali nnyo nyatu ne bagenda China, ate ne connecting from China to Bangladesh kubanga tewali direct flights. Na ingo laba it has transformed the people. The way they think, that they think business. 24/7 and temporary incentive. Even these small businesses can be sustained, can sustainably sustain the economy at the same time. Unlike where you see growth, Mbarara is growing out of growth, but not out of plan. Chetagisa physical planning, kuongeremu amanyi, tubazemu amanyi, mayor ne council, physical planning department, bonna batandika kuzimba ekibuga nga kiri ku plan. Not leaving it to grow spontaneously out of planning netulaninga chikuze chinyonyonyonyo naye ebizimbiddwa tebiri arranged towards proper. Would that Mr. RCC be part of your roles of guiding and helping those councils to plan better? What am I doing? Especially era bwemba wano ngenda mu council ya Northern Division kubanga ndaba mu Mbarara City North Division naddala mu Mbarara City yonna engeri gye basalamu enguudo kubanga kati tutupendinga kuba bano ba real property masters be batusalira enguudo
ate baba tebali monitored abalala basala obutono abalala basala real ones abalala basala nga abalala olaba haphazardly tebali systematic ate ndowooza obeera party ya council ya sata wherever you are so simanyi fe ngaba bakaba president omulimo gwaffe kukola emirimu wansi egikwatagana n'office ya president omuli okusookera ddala okulaba nti president the commander in chief of all armed forces so ranne wansi ababaka be batwala taite eyo waatali ekitegeera kyova olaba nti RDC deputy RCC be bavunanyizibwa okuchairinga security committees kubanga kiri replicated from the top. President yabeera chief executive in marketing and attracting business in his country. So beyond just saying nti RDC bakulira security kutulemesa kukola rale baby wine yabaddaja RCC natulemesa that's part of that is just one of the roles. Naye mulimu omulala gwa RDC kwa attracting investment in his area. Bwe baba mpisa okugenda okugula workshop. Many people have come from Kampala, from Kamwenje, from across the board. Mulimu n'abazungu oluusi. My job as RDC is to interest those people to invest in my area. Jenkulembera. Okubasikiriza basigalewo babeerewo. Bwe mulimo mukulu nnyo kubanga gwe gutambula gusikiriza n'ebirala okutambula obulungi. Omulimo omulala is to give guidance. Gwe nga ombaka wa president obuvunaanyizibwa bwaffe buli constitutional okuwa amagezi advising from time to time. Kyovola abatwetaaga okubeera ku ground 24/7. RDC bakugamba RCC genda obeere mu kitundu kye bakutuma. Beera omutuuze nga citizen number 1 and advise when things are happening. Ekyokuna monitor where government is putting money. Monitor that ebyo nebirikolebwa bikolebwa nga ku mitendera egyalagibwa mu mpapula. Bwe bakuzimba luguudo contract ye yali esoma etya monitoring yayo monitoring olaben esente zigenze nga bwe ziri abakozi balikola ng'omulimu mubakozesa ng'amateeka g'abakozi bwe galagira balina protective gears. Is work being delivered on time? What about sourcing ebirala abalala abayambako ba contract okukola emirimu nabo bali kugoberera emitendera emituufu? Are they not violating their human rights and workers' rights? Ebyo byonna mulimu gwaffe okulaba ntulondoola okulaba ng'ebintu ebitambula obulungi. Omulimu omulala gwa RDCs and RCCs kwe kukola mobilization. Kubanga bw'oba tokuumye gavumenti yo ebeere strong in power, then what government are you representing? Your role is to keep in power, to keep your government in power. Bwe mulimu gwaffe omukulu ennyo. We mobilize people for development, we mobilize people to support the government, the economy. Because yet if we don't mobilize you to pay taxes, if we don't mobilize you to be disciplined and maintain security as a key stakeholder, if we don't mobilize you for economic development, how would the budget be sustained? All this is our work. Ngaba RDC. Na era mulimu gwaffe munene nnyo nze ntera okugamba baganda bange nti bannaye musome. Omulimu gwe batuma munene. Era wobeera ngubyo kyoli kwogerako ng'okirinako obukugu. Oyogeza n'amaanyi n'abakuwuliriza abakozi b'oli ku monitoring on projects bakuwa respect because you are doing what you know. If you give advice, it's not misleading advice. You are giving the right advice in line with what is expected of you. Ochiraba? Buli kaseera you iron, I mean sharpen the brains. Buli kaseera sharpen the brains. Read all those circulars. Read the communications from the headquarters. Read all extra books. Read the acts, the laws, such that obitegera bulungi in the time when they come to consult you. You are indeed the consultant they want. You are the consultant they deserve. So, kambuze kusinzira ku ekyo ky'olese. What would you expect and interest your division to have to put in place in terms of physical planning, in terms of Ebihenda bye president agulawa makolero mumbale fesimanyi amakolero industrial parks batuyinawo ekifo
tuyinza okuteeka industrial park, simanyi tuyinayo ebifo kubanga ndaba hotels ziri scattered, ndaba amasomero gali scattered, simanyi tuyina work plan, rather physical planning policy nga ife aba north amasomero gagenda kubeera wano enguudo ekirala okuyita amanya enguudo ezo. Omulimu gwonna gweyogerako urbanization, enkulaakulana y'ebibuga eyimirirawo ku office egi eyagibayita ya physical planner. Physical planning ekibuga kwe kiyimirira, n'abantu fefe ennyini ng'abantu ababeera mu kibuga tuyimirirawo because of the physical planning. Era physical planning department webeera nga nywevu bulungi ng'eri well empowered, ekola omulimu gwonna kanso gwesuubirwa gwe tusuubira kanso okukola gwonna gukolebwa the physical planning department, okulaba nti physical planning is planning a space for the population. Nti ettaka lye tulina especially land use tugenda kugikosa tutya ettaka lye tulina eriri mu Mbarara. What activity should be where for the good of and the benefit of the population. Tusuubira abantu kubeera abantu bameka mu 2050. Tusuubira by 2030 tubeere ku stage ki of development. If you are setting waliwo ebiri permanent nga bikatinga cross from one decade to another decade to another physical for another development plan to another development plan ng'enguudo olugendo oluyitamu nga luli highway lusuubire nti olujja kubeerawo paka ensi ndowooza lwerikoma because togenda kulukyusa oba lugenda luconnectinga to Ibanda luconnectinga to Bushenyi. It's not easy to divert that road and again pass it elsewhere. So tuli kukola congestion okugikendeza mu kibuga okuprotecting ekibuga obutabeera slum omugattiko gw'amayumba n'ebikozesebwa must all be regulated by the physical planning department. Now, mpa magezi ki, I always give advice on what they call people-centered urban governance. People-centered urban government, yeyo okuplanninga ng'oplanninga n'abantu ba stakeholders bali on board. People understand why you are doing what you are doing. Kino kikendeezako conflicts. Katugeze nga wano Mbarara. Kibuga kino kingamye, it has been growing out of growth, but not out of planning. Meaning nti tuli ku planninga nga bwe tukulaakulana. Oyagala okuteekawo oluguudo naye luli kuyita ku farm, eno farm ya Simba Oluyenje nono n'asimba Oluyenje ku kibanja kye. Wakati baali balekawo akaguudo katono nga tewali motoka ziyitamu ebiseera ebyo. Ente ze ziyitamu nga zigenda okulya zigenda mu farm endala n'ebirala. Naye for now, this is supposed to become a street in the city of Mbarara. Now, if you are planning with the people, if you are governing with the people, chenjogerako people urban development, people urban governance, okay. Baba bali on board, they can easily say nti okay, twagala naffe oluguudo lujja kutuyamba okwadinga value on our land and even helping in change land use nti wabadde farm. Naye mu kaseera kano bwe tuzimbawo amayumba g'abantu okusulamu kikendeza ku mugatiko guli mu kizungu, abantu ne bafuna low cost housing system nga nungi naye kiri outside the main city oba bali fatugeze muri Rwebuyenje, muri Kafunjo side, muri Kyarwa Buganda. If you start modernizing that place, then abali eno pressure which is in this side congested may even end up taking over those houses. Basula walungi nainga basobola wali moderate basobola akasente kai it's affordable ne babeereyo okusinga okubeera mu gattiko nga bakoze slam katundu akamu where they become vulnerable to attacks of diseases, cholera n'ebirala bibeera mu kibuga wakati nga bali mu gattiko. Bino byonna oba planninga n'abantu waliwo kibayita offers the community may offer under participatory system ne bagamba nti muyiseewo oluguudo mugaziyo oluguudo tetujja kusaba compensation nga bwolaba most projects eza under World Bank ne projects ndala batuyambako okufundinga projects nibagamba nti tujja kukola oluguudo naye nga tetujja kusasulira tetujja kucompensatinga bakiyita batya mu Lunyankolaawo okuliyirira bano abakoseddwa nti wabaddewo omuti gwange ate mwagutemye ne mugaziyo oluguudo munsasulemu sente. Now, if you are planning with the people, especially these roads done by the state council budget, mulina kuteesa n'abantu
ng'ekyenjetera okugamba kanso yange muteeke omukwano ku bantu ababalonda bategeere kye muli kukola lwaki muli kukikola. Don't first send the grader egende esooka emenyemenye ebintu by'abantu emenyemenye fensi z'abantu then oluvannyuma explain. Let us plan with them, let us appraise our projects with them, tutambule nga tuli wamu. They will appreciate so much. Kijja kutuyamba obutakola white elephants. Walaba abazimba obutale, for example ng'ogende Kampala waliwo abayitawo batyawe batunda ennyama ennyingi awo. Baita ng'ogenda ng'olukaya waliwo akatale akapya ke baazimba mu maaso walinga abantu baagaana okuyinjirayo. They said temwatubuuzaako temwagira ki temwatubuuzaako faawo tetwagalawo ne basigala bakyali musiraamu yaabwe eno mugattiko gwabwe naye nga wali bazimbye facility nungi nnyo wali space emala waliwo parking emmotoka we ziyimira ne zigenda ng'osobola n'okuva mu mmotoka yo ng'opaakinze bulungi n'osaba mumpe ku nnyama enjokye mumpe ku gonja kanjwe ne kasoda kange ntuleko na wano malirize deni nvuge tewali tuyimira mu kkubo Lukaya baagaana okuyingira eri. So that means that if you plan alone nga community tugirese on board it can happen. Waliwo n'akatala akalala kenda bawali ng'eruti wate banda bakaggulawo olaba ng'ogenda Nyamitanga ng'oweta Tisinjiro Road waliwo somewhere there wali nga wali efforts y'okuba nti baali bazimbawo katale naye sirabamu bantu government in Karaba. Okalaba? Government. So nebuuza what happened to that? So bingi ebisobola okukolebwa nga tupulaninga n'abantu we can achieve together. We can work together ne tukizimba ekibuga kyaffe kyetwenyumirizaamu ffenna nga buli muntu agamba nange nateekako tafaali. Waliwo ekitabo kye bayita Uhuru na Umoja yakiwandiika bamuyita Julius Kambarage Nyerere eyali president wa Tanzania. Yawandika nti people can never be developed. You can never develop the people. They can only develop themselves. Nga bwe nakigambye jo nga nsomesa abavubuka Umoja ni Uhuru na Uhuru. Yes, waliwo Youth Academy a camp eri ku International Christian Academy awali Edens ng'ogenda ku Development Center. Waliwo ekitongole ky'amaanyi ennyo kyayisa abavubuka bangi kiri kubasomesa. I told them you can never develop alone in a community. You will only develop until when the community starts also developing. Gwe mwami akolagi bw'obeera nga gwe omugagga mu kateete weka teweebala mu bugagga obuli sustainable kubanga community will pull you down. Ojja kuzimba wali ka fensi community bajje basale fensi bagende batunde mu sukurapu. Tebamanyi na reason lwaki gwe wabadde ozimba chain link around your farm. They don't appreciate it. Ojja kuleeta pipes z'ogenda oyagala kuzimba green housing olimiremu ebintu byo ennyaanya emboga abantu ze bali awaka then excess otunde mu katale bali bajja kujja kubba pipe kugenda kutunda mu plastics nga batunda bino be used bottles era abaana bajja kuyinjirira ewuwo bajje mu pipes ezifukirira your farm bagende babitunde chipule wali nusu bibiri 10 pa kilo bafune sente bo bebererewo naye nga waguze sente nyingi for a good purpose. So you can only develop with the community for sustainable development. Tosobola kula weka abantu wabula wandu wabudde council yo okugenda mu bantu. Yes. Ne mwe ba developingira their plans. Yes. Kakati se nga ekintu ky'enguudo okuteekamu enguudo empya kubanga kati abantu mwe bali bazimba. It will be very difficult for them to construct new ones when abantu nga bamaze okuzimba. Actually, yeah, that's why I told you. That's why I told you. The physical planning department is supposed okufuluma buli kaseera okubuulira abantu kiki ekisuubirwa okukolerwa mu kitundu ki kiki tekyerowooza okuteekawo in the future. So in the present, activities ezikolebwawo zibeere well guided. Omanyi waliwo abakugamba nti batugamba nti wano wagenda kuyitawo oluguudo lwa council. Tebamanyiwo how exactly naye nga kibali mu bwongo. Meaning nti nebaba batandika okuzimba ebintu byabwe enkulaakulana bazimba bali aware nti wano council yatubuulira nti wagenda kuyitawo ki oluguudo. Ekyokubiri, zoning of the city okutegeera nti tuli mu industrial area. Tugwa mu kitundu ekya gazetted as for industrial development. Yes. Tuli mu kitundu ekiri gazetted for commercial development.
tuli mu kitundu ekiri gazetted for tourism corridor nalema kuteekawo bangalo ku kubo yes ate ejalimenya one day it becomes expensive for the government ng'etuusa okuteekawo kyeyagala okuteekawo. It also becomes costly ku side y'omuntu yali akiteesewo n'endowooza ye kubanga okiraba mama ecology waliwo okugamba nazimba akayumba kange ak'ekivubuka nakazimba muntu oyo njagala kasigalawo ng'ekyokulabirako then from nowhere someone comes and breaks it. Kiyinza okukosa mu bwongo bwo kubanga olusi plan yo yali kukalekaawo abaana bo balabe we watandikira naye ng'ate wakazimba abantu abakyamu naye tebakubuulira kati time comes when you have it gone. Ebyo byonna ekyokusatu waliwo kye tuyita biodiversity. Ekibuga kiba kizimbibwa kirina okutekinga into place nti waliwo n'obutonde bw'ensi obulina okukuumibwa mu kibuga okiraba. Physical department yalina okutugaidinga nti ebintu bino ebiri mu kibuga emiti green zones parking lots evacuation plans zonna physical planning yalina okutubuulira nti waba waguddewo akabenje mu kibuga abantu babeerawo abali safe. Naye olesanga olinga kugamba nti awalimenti kubeerawo Independence Park naye baagala kutundawo. Sigambye nti batundawo. Naye walina okubeerawo for a purpose. Abantu we bawummulira. Naye mu biseera ebyakazigizigi babeerawo. Nali ntunuulira juzi mu nsi gye bayita Haiti ng'omuliro gukutte ekibuga kyonna mu South America, Haiti, wildfire. Ekibuga kyonna kyajja omuliro kiri ku nnyanja Atlantic Ocean. Naye abantu okwetaasa nga bali kudduka mu mayumba ne bagwa mu mazzi ne bawuga ne baswiminga balindirire omuliro guyite ekibambulira kiyite bangi abaafa ebintu byayononeka amamotoka gafa billions and billions and billions of money were taken over by the wildfire nga abantu betaasa bagwa muki mu mazzi. Kati fe wano singa ekibambulira ng'ekyo kimala nekijja wano muganda wange tetulina weyitulina okugenda tuba tufunye ekizibu. So njagala kusaba nti abakulembeze baffe tuplaningire wamu tuzimbe ekibuga ekyeyagaza ekibuga ekiri space ekirina space. Omanyi lwaki abantu baagala nnyo okugenda America baazimba nga bazimbye nga balina space. Bannabazungu abaagenda ne bawamba America ne bawamba ba Red Indians bava mu nsingo mugatiko mungi bavudde London bavudde Spain population was too big. We baatuuka mu nsi ya America basanga ebibira basanga nga the country was still virgin ne batandika okuzimba enguudo engazi. America yesinga okubeera n'enguudo engazi mu nsi yonna. Buli kye bazimba bakikozesa planning erina ewa space. Bakugamba nti bw'oba ogenda kuzimba ekizimbe nga kiriko emyaliriro 50 weetaaga okukizimba ku eka 30 wabeerewo n'emiti wabeerewo ne parking wabeerewo ni small gardens nti abantu bwe bava waggulu eyo bagenda ne beetaayaaya waliwo ne playing area waliwo variable pitch because of the magnitude of the building and the population egenda okukibeeramu ne bakidesigningira ne wansi. Fe wano omuntu azimba n'azimba ku kkubo n'azimba wakati mu luguudo osanga ne mwennyini tazina wa parkinga motoka waliwo tebamanyi ye naava eri ekibanja kye kiwanvu kyeyongerayo naye ajja n'azimba ku kkubo kwennyini naye ng'eri emabega yonna eri empty space. Kati bweyagala okuweta ng'ava mu luguudo okugenda awaka omanyi kyakola ayimirira mu kkubo wakati emotoka ne ziyimirira eziva eri ne ziyimirira alindirira baggulewo geeti bwakuba engoma titititi mugulewo mangu tebantomera. Wow, all those are risks. So tulina okupulaninga kyebayita planning for urban risks and disasters. Ebibambulira ebisobola okugwa mu kibuga physical planning erina okutugaidinga abantu baffe. Neffe abantu tulina okusoma kati tusomye okutegeera bwe tuba tutambuddeko nakubulidde olugero lw'abasuga nti buli muntu asinze okutambula buli gy'okoma okutambula ennyo gy'okomye okufuna amagezi amapya on how things are done era lwaki bikolebwa bwe bityo era bikuyamba bitya. Tulina okupulaningira kyebayita urban risks and disasters okweteekerateekera ebibuga ebibambula ebiyinza okukigwako from time to time nga bwe walabye wano Bobi Wine yazze ayagala kufuluma ekibuga ne tugamba tumuyise ludda ki aleme okukosa business. Njagalawo esembyeyo ku nekyo
nga osima abantu b'Embarara kwaniriza omuntu mukulu eggulo ate nga tunzika ne tugenda. Abantu b'Embarara bantu ba mikwano nnyo, bantu abeeyagaza, bantu abamanyi kye baagala. Babamanyi kye bakola ki? Kye baagala. Tebakkiriza bulimba. Era abavudde Kampala ne ku ttiimu yaabwe bazze abaguzeko ebintu ne bashopping ne bawagira ekibuga kyaffe. Mbuyaga era negenda, manye mbuyaga. Wave yazze neyitamu negira ki? Tetwasigaddewo nabaddewo ali kulaali ku Global. Nalaba abantu nga si bangi nnyo era ababaddeyo mbawe ekitiibwa abaami n'abakyala babadde batambula omu n'avaawo oli otandise okwogera ng'omugenyi omukulu ne bawuliza byayogera ne batandika okutambula okugenda naye ne speech n'agisalako nga teri security emugambye nti obudde bugenze tetwamuwadde security emala kola ekikuleese wonna amaliriza tujja kuwera security ogire ki otambula ogende era mwennyini yayogedde eddakiika nga 5 n'agamba bannaye njagala mugende mukole nga alaba crowd was moving away nga bakooye tebali kuwulira points ezimala ne batandika okutambula okweviirawo ye mwennyini n'akibaza n'asala speech ye ne tumuwerekera n'agenda era n'abale baba bazze tujja kubaaniriza mu ngeri y'emu tujja kubawa good hospitality Mbarara ng'abantu Mbarara nga heritage y'Embarara culture y'Embarara tebaganangako bagenyi oba olaba tukkiriza n'aba refugees ne babeera wano bayita bate ba refugees empunji bali wano batudde baguze n'amataka ne bazimba n'okuzimba what about omuntu azze olunaku olumu naye abeerawo ng'atukuba pressure nti tuli mu kweraliikirira who are you what impact will you cause embuyaga yazze yayiseewo era tuzeeyo ku mirimu gyaffe tuli kwekolera tubeebaza abantu b'Embarara concentrate on government programs tunaye tweyagale okweyagaliza ebirungi as human beings tweyagaliza abandaba n'abampuliriza mu kaseera kano tweyagaliza okubeera ebirungi byonna tubyeyagaliza ffe ng'abantu okusooka bw'oba olina esaati yo yadde si ya bbeeyi nnyo gigorole bulungi gyambale ng'olaba ng'eri smart bw'oba ng'oli mukozi wa booda naye nga tozikubeko eddagala kubanga ogwo omulimu gwoyizya office beera muyonjo kera ku makya genda mu saaluuni senya bulungi amannyo go keep your personal hygiene beera muyonjo oba wa booda kiki ekikugaana okubeera ne gloves yambala ne ka gloves bulungi beerako n'amaswaga naye nga ku nkomerero oli kutaasa obulamu bwo tovuga booda ng'oli mu slippers why lwaki obeera mu sandals yambala ngato bulungi waliwo eza buutu oba tosobola kugula mpya ogenda wali mu kikadde n'ogulayo bibuutu ebirungi nawe n'olabika nga olinamu n'amaswaga n'omusaabaze gwovuga abeera ne appetite okugamba nti n'enkya nkimaako bangi bendaba abantu nga yasimu wa booda agamba nti newentuka ku stage nga gindi taliiwo abo tebanvuga bakyafu abamu basanga ali kulya ebidagala ali kulya ebikoola ali kuvuga booda ate ayagala avuge ng'ayogera ebyo byonna tebituyamba njagala n'abatakisi babeere bayonjo abalina ebbaasi muzikubemu n'obuwoowo nti bw'otuusa route sweep it clean it yiwamu ku mazzi bulungi ebeere fresh spray it simula ku miti z'abasabaze kwe batula mu girobo musimule emiti egyo nga buli lwe bavaamu abantu batuula awantu awayonjo it is good marketing tujja kubeera bulungi nga tuli balamu mukama abawe omukisa nsigadde nkyali Robert Kanusu ate bwe nvaano ngenda mu council eya Northern Division twongere okuteesa ku bintu bino byennyini byenjogerako okulaba nti ekibuga kyaffe kizimbibwa ku musingi omulungi neyanzege bwana RCC ku Lwasite North Division ey'Embarara ate n'abanyayuganda mwena abatulaba naddala abali mu Kampala n'abali mu bitundu bya Ejinja Kamuli wonna mu East and everywhere you are. Thank you for watching us till tomorrow morning. Mubere bulungi.